Kana akasajja kafuuwa emmindi. Oba kyendaba kye mulaba. Oba nze ndaba obubi. Kana akasajja kafuuwa emmindi. Njagala okeetegereza okuva ku mimwa okutuuka ku mannyo. Nze omunywi w'emmindi tasobola kumbula. Kana akasajja kafuuwa emmindi. Kyagulanyi olabye n'obusajja buno. Bwegga tebukoma bukomi kuvumira eno mu mawulire oba tebukoma kukulwana mu buntu. Naye bukulwana ne mu nsi y'emyoyo. Buno obusajja bugenda kumutuula kungo bulwanyise Kyagulanyi ate gwe bugamba nti musiru bulijjo. Ne bwetenda amagezi buli we bugenda buli we butunula mu kamera bali basiru ffe bagezi. Kumba amagezi gabuyonka mu mmindi. Ba intellectual baffe ate kaakati amagezi baganoonya mu mmindi. Nze nali mmanyi nti muli bagezi ebyaddala nga bulijjo bwe mweyita. Kumbe mmindi yebeeba kubyo okujja okugamba nti tuli bagezi nga muli ku mmindi power, muli ku influence ya mmindi kwe mujja tutegeereza nti muli bagezi. Omugezi ate nga amagezi aganoonyeza mu mmindi. Omugezi nga talwanyisa mutwe okuwangula ye gwayita omulabe we omusiru era gwe yeesobolera gwalaba nti tasaanidde. N'asalawo okuddukira mu bamutuula ku ngo bamuweesezeeyo emmindi. Kale ng'ofuntira ki entama mazima ddala okaddiira ki? Amannyo nga gakusiriirira ki? Emimwa nga gikusiriirira ki? Kyagulanyi olabye ebizibu bye waleeta mu ggwanga? Wasanga abasajja bateredde entende nga bagabana munyago gwabwe bali eno bali eri mu kabizinensi kaabwe ak'okubuzaabuza abantu. Gwe nojja n'obireeta mwalaali kubanga Michael Mabikke gye buvuddeko emyaka ng'etaano emabega amannyo ge gaali gateredde bulungi. N'emimwa gye gyali ku nnomo yaagyo naye ogirabye gyonna bwe gidduugaaliridde emmindi. Olabye amannyo gonna bwe gakuusidde emmindi. Golowooza emmindi eyo anywa yaaki? Abasinga okunywa emmindi banywaza bizinensi zaabwe. Bizinensi ya Michael Mabikke kiggwe bizinensi ki gy'olaba atambuza ennaku zino. Era ye gwayita omulabe wa bizinensi ye yaani? Buno obusajja busiiba ku basawo baganda nga butambulira Kyagulanyi. Buno obusajja bunywa emmindi era kati n'empuuga ngenda tutandika omumuteekako amaaso ag'enkaliriza. Oyo ye bwanika tekiriiko kubuuza oyo ye mmindi alabika aginywera na mu lujja talinda buzibe nti aginywera emmanju. Oyo ye mmindi alabika aginywera mu lujja nga gwaka gwememula misana ttuku. Kana akasajja kanywa emmindi. Bayintelekityo bulijjo banywa emmindi nga amagezi bagayonka mu mmindi nga n'omwana amagezi takisobola gayonka mu nnywanto. Obadde okimanyi nti abasawo bakubiriza abazadde lwana nnyo oyonse omwana kubanga omwana ayonse abeera wankizo nnyo ku mwana akulidde ku ccupa. Bwe kibanga omwana tebamukkiriza kukulira ku ccupa gwe ki ekikulowoozesa nti obwongo bwo busobola okukulira ku mmindi oba success yo esobola okukulira ku mmindi? Nze bulijjo mmanyi nti muli bagezi nga bwe mweyita naye omugezi waawona alaba nti emmindi kyekyokulwanyisa ekigenda omuyisaawo ku musajja gwagenda okulwanyisa. Bayintalekikyo muwewukanye ennaku zino olaba mutuuse n'okunywa emmindi awo nno mukkirize nti yakusinze abeera yakusinze. Olaba Kyagulanyi abakkiriza ku basawo abaganda bamutuula kungo ne babawa emmindi ez'emitwe eminaana tubalaba kkogga matama kumbe emmindi ebasika. Oli munnaffe waliwo ekiseera waatuuka wano n'abanga aliko omuceeri kumbe emmindi eba ezzizza omuliro. Bulijjo mufuuwa emmindi.